ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتندرز الله جل جلاله umutonzi waffe, umutonzi w'ebitonde byonna, la khaliqun siwahu, tewali mutonzi atali katonda Allah. Byonna ebisinzibwa ensi gy'eva ne gyeraga ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu era bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Abooluganda ab'ekitiibwa, ayina okusinzibwa ye Allah jalla jalaaluhu. Abantu bangi hatta ne mufa abasaaze kaŋŋamba abasiraamu boolaba mu kifaananyi ky'okuba nti bakkiriza Allah naye nga basinza Allah bamugattako n'ebitonde ebirala. Basinza Allah nga bwe basamira, basinza Allah nga bwe bamala abalongo, basinza Allah n'erizi mu biwato. Omulaba ng'atudde mu dduuka akutte ku mutwalo owolereza ng'ayagala salawo oba agendewo omusamiza mu eddagala oba asigala. Era bangi amaduuka gaabwe galimu ebingiringiri. Abantu bangi mu maka gaabwe ag'omu byalo baamalirayo lubaale naye ng'ate waamala wano ng'ajja mu ssala ng'asaala naye ng'ate asinza ebitali Allah jalla jalaaluhu. Abantu bangi nga mukakafu mu kifuba kye kisobola kulya mmamba. Olugira nga yeekwasa, nze sirina buzibu ku mmamba naye kale nnakula sigirya, nze kale endigana ne badde sigigaana naye saagimanyiira. Nze nabuuzaako abasiraamu, ani ku mmwe yatandika okubeera n'abakyala mu myaka mwe watandikira okulya emmere? Mbadde wamala kukula n'ofuna obwetaavu n'oyiga bye babeera n'omukyala, kati olina omukyala. Ne kino teweekwasa nti sikirya saakimanyiira. Abasinga nzikiriza eri mu mitima gyabwe, basinza Allah bamugattako n'ebitonde ebirala. Abange muyimirire ku kusinza Allah. Musinze Allah jalla jalaaluhu wala tushriku bihi shay'a, tomugattako kintu kyonna subhanahu wa ta'ala. Eyo daawa eyatumisa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bonna abaatukulembera abalongo yali daawa yaabwe. Allah yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mazima ddala natuma
mu buli kibiina kyonna natumayo omubaka agamba abantu be ani ibudullah bannange musinze Allah wajtanibu tagut muleke byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi basinze Allah nga tebaleseyo genda mu byalo kulima bijja kufuna mikisa. Abantu bangi basinze Allah naye nga mu mutima gwakakasa nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agagaba bizinensi emikisa agagaba visa n'ebirala. Omuntu afaanaganako bw'atyo tali waffe kubeera musiraamu, kubanga abantu abasiraamu basinza Allah la yushrikuuna bihi shay'a, tebamugattako kintu kyonna subhanahu wa ta'ala. It's my special calling, kuyita kwange kwa njawulo gye muli mwenna abasiraamu abali mu masjidi eno, mudde eri Allah tabaraka wa ta'ala, musinze Allah mb'omu bwe, mwewale byonna ebinaakosa obusiraamu bwammwe. Tuuka mu maaso ga Allah nga wasaalanga nga Allah teyabibala, wasiibanga nga Allah teyabibala. Kulwaki wasinzanga Allah ng'omugattako ebintu ebirala. Okimanyi nze we mbalaba waneeno okuva enatuusa wano mbayisaamu mbalaba nsaamu amaaso gange mpola mpola, ndaba abasiraamu abalungi ku ndaba yange, munyirira mufaanana busiraamu. Wallahi omuntu wajja wano nga tabamanyi, alaba abantu bamujjana, alaba abantu masha Allah bava mu Ramadan bagenyi ba Allah, naye ate imaamu wa wano ku Magoba ye kyendaba sikyalaba. Alaba abasaaza abamu nga bebasamira wano ku Magoba, omuntu abeeramu nga musiraamu muzibu naye ng'ate mu kyalo yasibyeyo ebyawongo, yasibyeyo ebingiringiri, abantu basamiranga yeye sababu, abantu bali ku siriki nga yeye ensonga, nga bwewalaba nga tooke amasabo ku midiya ng'abantu bano basireka tibakola si kituufu, bali ku byabwe babaleke, nga timuluma okwota amasabo asaala nga mu mutima tannaba kufuuka musiraamu. Abanga abasiraamu ntera nnyo twogera buli gyengenyi wala, kubanga omugenyi abeera wanjawulo. Nze kyembalabamu wallahi kyobeera obeera. Nze ndaba basiraamu abakkiriza Allah, abanaddiini, feesi zammwe zinyirira, naye mwesootinge kyetulaba kungulu wammwe ffe abatabamanyi kibe nga kyekiri ne munda mu mitima gyammwe. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala olwo abaddu abajja mu ssala ne bagamba nti iyyaka na'budu, Allah gwe wekka gwe ndiko, wa iyyaka nasta'in, gwe wekka gwe nsaba onnyambe. Allah n'agamba nti ekyo kiri wakati wange naawe, okakasa nze nzekka gw'osinza, nze nzekka gw'oliko rabbul alamin. Abanga abasiraamu tusiramuke tudde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tumwegairire ebbanga lyonna asire ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah gwe yatuma gye tuli nga bashiran wa nadhira, musanyusa era nga mutiisa, wa da'iyan ila Allah biiznihi, era ali mukowooze ayita abantu okubazza eri Allah ku lw'obuyinza bwa Allah, wa sirajan munira, era ali ttaala eyakaayakana ezza abantu kwekyo Allah kyayagala tabaraka wa ta'ala. Abange twagale nnyo omubaka Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Olunaku lumu omubaka alayhi salatu wassalam yalina omu ku basahaba be ab'ekitiibwa ridwanullahi alayhim. Sahaba oyo n'agamba nti olunaku lumu nalikaawo nga njogera n'omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, n'agamba nti naye mu kwogeraganya naye mbufunze ku lw'ebiseera. Omubaka namugamba nti nkwagala nnyo ya Rasulallah, ne bwe nzira mu maka gange nkunyumyako eri bakyala bange, ne bwe mba nzize ku muzikiti nduubirira kusanga gwe ya Rasulallah, naye ate nnina obweraliikirivu nti bw'onaafa Allah ayinza okutwawula, gwe n'akuteeka ne bannabbi banno nze n'anteeka mu jjanna endala. Awo Allah omubaka alayhi salatu wassalam n'asiriikirira okutuukira ddala Allah subhanahu wa ta'ala we yassa aya egumya sahaba ono w'ekitiibwa nga Allah amugamba tabaraka wa ta'ala teweeraliikirira, ogenda kubeera n'abo be walinga oyagala. Allah agamba nti waman yuti'i llaha wa rasula, omuntu yenna agondera Allah n'omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, oyo ali wamu n'abo Allah be yassaako ebyengera bye
minan nabiyina mubannabbi ba Allah wasiddiqina n'abogezi b'amazima washuhada n'abafira mutalo z'eddin wasalihina n'ababalongoofu wa husna ulaika rafiqa. Allah subhanahu wa ta'ala eno aya yagissa nga akomfortinga abasajja abaali ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti okumwagala kwabwe tekugenda kugwa butaka. Yawmal qiyama Allah agenda mugatta n'abasajja abo bagenda beera n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tubaganda bange ab'ekitiibwa Allah bakyalekedde obuwangazi twagale nnyo omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tukole eddiini nga bwe yagikolanga nga bwe yagisomesa alayhi salatu wassalam. Bimaana twewale bid'a wangaala mu busiraamu ng'oli wala ne bid'a kubanga bid'a si eddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ate tulina obuzibu abasiraamu bw'oyogera ku bid'a waliwo yasiba enkoligoye agamba nti nzaa oba bakiyita bid'a oba bakiyita kinze nja kukikola. Then toli muyivu. Eno eddiini y'obusiraamu kuwuliriza Allah teyagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'oteeka mu nkola. Waliwo aya eri mu Suratul Baqara eyogera ku bantu abalemera ku bwonoonyi. Allah yagamba lwaki banu Isirayiri balemera ku nte baali banywa akate mu mitima gyabwe nga tekabakkiriza kuyingiza mazima gavudde wa Allah. Waliwo abantu muffe abanywa bid'a wallahi nga ne bw'osoma hadithi ng'efaanana etya tagitwala. Agamba kimu nti naye n'eryo eriyo baseeka temugamba bo si batuufu. Baseeka bangi nga si batuufu. Nze manyi seeka nga musamize nga seeka alina abasiraamu ku muzikiti baseekinga awo ye imaamu waabwe naye nga musamize. Nze nno omuzikiti gwe mmanyi nga tiyamaani waagwo alina essabo nga liri wakaawe emmanju wennyini. Era lumu nali nva mu tawuni takisi neetuyimirizaawo mu maaso ge ng'essabo likutte omuliro emmanju nga balwana kuzikiza ssabo lya tiyamaani w'omuzikiti. Era abasiraamu beegugunga nga baagala kugoba tiyamaani w'omuzikiti omushiriku imaamu n'amulemezaako. Abantu bangi nga bafaanana nga banaddiini nga si banaddiini be muli abaseeka abakubi b'ebitabo abanga musiraamu naye nga si musiraamu mu maaso ga Allah. Kati wabona oyagala kuwona emitego egyo goberera omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwaliwo abasiraamu babagamba eddiini ne mutwolekeza ebivumo ne bagamba nti Allah yagamba n'oyo banaseeka. Nze neewuunya abasiraamu kino kankyogere wano ku magoba. Wakkiriza Allah ogoberera mubaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ne muyimiriza mu mizikiti nga mulwalinga bannabyabufuzi mu mizikiti gya Allah. Ne wekiba nga seeka akoze ensobi nga nsonga ya muzikiti temugamba munnabyabufuzi ali awula eri omuzikiti okusinga abasiraamu. Ye ddiini gye tukola ze bid'a ze tubagamba kijja mpola neefuuka enkola y'abasiraamu ne muva ku ddiini ne mujja ku bid'a ne mukola obuvuyo mu mizikiti. Nakati Allah yagamba nti nze mbadde ŋŋamba n'obeera mu bulamu ng'olina omuntu gw'oyagala okusinga Allah, olina gw'oyagala okusinga nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu. Omusiraamu yangamba nti kyolina omumanya Sulaiman pulinsipo tasobya. Kati nze nkibagamba pulinsipo wabanga ali mu baana Adamu pulinsipo asobya. Yagamba omubaka nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu kullu ibni Adam khata, buli mwana Adamu akola ensobi. Wa khairu khatai at-tawwabina, omusobi asinga obulungi yeyenenya. Ne mutuuka ku levo nga yebagamba nti eno nsobi olw'okuba etonze mu gw'oyagala ng'oyerekeza omusomesa ekivumo nga mutaala abamu akawutiza mwenzala ku midiya ogigugolinga nga waakono ku magoba waawali ku whatever bannaddarasa naye ku byobufuzi eddiini mwagivaako. Subhanallah. Kati omubaka agambye ogenda kuzuukira ne gw'obadde ng'oyagala. Mukimanyi abatali basiraamu nti bagenda ozuukirira eriyo atakkiriza Allah agenda ozuukirira matuwa mujjana abadan. Wallahi mubaagale tewali mutawaana. Nze sina munnabyabufuzi gwe ndako kigambo kyonna abaagala NRM mujagale buli omu alina ensonga ze. Kyemutegera abasiraamu omuntu wagamba njagala nnyo DP aba alina ensonga. Eriyo omuntu nga munna DP nga MP w'oku kyalo kyabwe munna DP yaweerera abaana be omugambe nti yagalamu NRM. Eriyo omuntu nga yagala nnyo NUP kubanga obulamu bwe bwonna akalimu kakola akajja ku NUP. Kati buli muntu mu byobufuzi ayagale gw'ayagala gw'omanyi ne Allah wo. Naye webiyingira mu eddiini ffe tuli basiraamu ffe twakkiriza Allah
tugoberera mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu watandika ddi okubanga politics azitowa okudemuli okusinga eddiini y'obusiraamu. Waliwo n'omusiraamu yagamba mbu temusobola kwawula busiraamu na politics. What are you talking about? Oyogera ku politics omubaka gwe yasomesa omwana politics ewamwe. Omuntu najja mu muziki singa niya atimanyi ngenda balimba era n'abalimba emyaka 2 n'abalimba ebisanja bina n'abalimba. Muna yafuzi kigola banga yeetaaga okutembeeta paka maaso g'abasiraamu ng'agenda kwogera bya busiraamu. Mumanya abasiraamu bameka abali makomera. Juzi nalyawo nendaba omukyala Betty Bakireke Namboze MP w'emukono not whatever ng'ayimiridde mu parliament ng'ayogera ku nsonga z'obusiraamu. Naye bannanga abasiraamu muliwa ensonga yammwe MP bameka abagaze mu parliament nga tayimirira nko ku fulo ya parliament ku addressinga nsonga za busiraamu. Bameka abona busiraamu bali makomera otayira obwerere. Bameka abasirikale batwala nga tebaliko na answer. Lwaki bakwata ku munnabyabufuzi nga ekisinde kivaayo nga kigamba twagala prisoners? Lwaki bakwata ku baseeka abali mu ggwanga lyerimu tebavaayo? Where did you go to school? When are you expecting to wake up? Are you sleeping? Are you sleeping? Or you are sleeping yourself? أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ويسيب الله تمتين الزبان غيرنا ومن وكميغا إليلا أكتبين غيرنا نبيلكم كما في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. خطبة في أنتو جمالي زتون دي شوكو بيري مبقام بينا يوجد مونتاندي كوا الله يتوغامت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله abange mwabakiriza muti Allah haqqa tuqatihim bwenyini bokumutia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Twabanga okumwe yenna ava mu bulamu bw'ensi eno okujjako ng'agenze musiraamu. Simanyi kigambo ekyo kwetwala amagezi go gwenga omusiraamu. Allah ayagala kufa nga tuli basiraamu, talina kyayagala kuggwe kirala. Kyonna ky'ogenda ofiirira nga si busiraamu kola nate endagaano kikusasule. Allah tomubanja rabbul alamin. Mu suratu Araf abasajja Firauna yamala bakwata bayingidde mu busiraamu n'abagamba la uqat'anna aydiyakum ninabatemako emikono gyammwe wa arjulakum n'amagulu gammwe min khilaf nga ntema mbiwaanyisa bwe ntema guno omukono nga ntema kuno okugulu summa la usallibannakum ajmain bwe mmala mwenna ngenda bassa ku musaalaba. Bagamba Allah bagamba Firauna wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Toyina kyotuvunana Farao wabula ensonga eryeji tutakkiriza Allah bimaana tuli basiraamu. Ne bagamba Allah nti rabbana ay katonda waffe afrighu alaina sabira tuseeko obugumiikiriza Allah watawaffana muslimin tutenga tuli basiraamu. Oyimiriddewa musaaze munnange ku nkolagana n'eddiini y'obusiraamu nokkiriza enjega nokkiriza amayengo ne gajja nga sayidi y'obusiraamu eri eno nga nekyogera tiri eno n'ogamba obusiraamu butulindeko. We are in struggle. Ogenda strugglinga akadde kajja nanni kizimbe kino Allah amusaasira amusonyiwe ya rabbi namusinkana mu bulamu omulundi gumu namala okwogera nene baŋŋamba gobadde naye mumanyi simumanyi kati Haji Magoba Haji Magoba nti ow'amagoba ey'omu kibuga yono makate Magoba nyinni abadde akyaliyo nti ye nenzirayo gyali ne twogera bye twayogera nansiibula. Gwe nasooka omulaba okuddamu okumulaba nga atafuuse mayiti mu buwangaazi bwa Haji Magoba guno omuzikiti mwena mugulaba nate mumanyiiko nze
nakyalako ewuwe mu Ramadani mwenyini omwaka mwe yafiira ne bampa darusu baada taraweehi dakiika 3 naye we nali nakatuuka mu maka ga Haji nasanga geeti yonna agireeze bw'ati nga buli munaku ayingira gobawo omusaala w'okutuula ne tifini y'ebyokulya ne juice amala okulya ne juice ayingira essola ava mu ssola yalya pirawo w'ennyama ava ku nnyama taraweehi ava ku taraweehi bwali buugi takubuuza mannya saagala manya gy'ova naye kennyini nannyini mulimu ogwo teyaliwo byagenda okwanjula mu maaso ga Allah ogenda kwanjulayo ki nze wakakati we yajja n'ayogera bye saagala ne muvuma n'omuvuma basiraamu musaala nga muvuma abasiraamu wallahi okuvuma si mpisa ya mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yatuuka n'omwogerako ekigambo n'amugamba singa wali wa boggo nga buli muntu ajja gy'olinga omukwayukira bonna be walina banno bandikudduse nga baga omusajja nga tasoboka wallahi yali muntu mulamu abange mubeere basiraamu embeera yonna leka efaanana etya musigale nga muli basiraamu nsonga kyekuweesaayo eddiini in exchange oyo mupiira exchange politics mulimu mukyala nsonga kyekuweesaayo eddiini bano abasajja bembagambye mu suratul Araf wallahi Firawuna yabakwata n'abatta ng'atema omukono n'atema okugulu nassa ku musaalaba n'addamu n'abagamba muve mu busiraamu nga bagamba kimuntu rabbana afrigu alaina sabira watawaffana muslimin ay Allah tutte nga tuli basiraamu bafiirira kubeera basiraamu ku nsonga z'obusiraamu nga temwogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne muvayo ne mwogera bano ba MP be mulwanira be mwagala babeere b'amaanyi okimanyi nti nze mu paalamenti ya Uganda awo kozinga essimu yange yerimu black and white nga sirabamu mukyala ayambalanga mukirabo mu ba MP kyemugamba temwalonda ku bakazi basiraamu ne bajjanga mu mizikiti nga bamadde obusiraamu ne bamala okuva mu mizikiti ne beeyambula batambula ng'enswa. Are they a good example to the younger generation? Abawala abajja abato baneegomba okufaanana abantu abo nga bataali basiraamu. Bannabyobufuzi be mulonda abasiraamu balabikira nnyo mu makyaki mu kaseera nga balina bbugo gye bazimba babeera baatuuse dda ku mizikiti gy'obusiraamu tulina bawarabu kumala kujja. Where are they? Kusiibula abasiraamu. Where are they? Tunoonya abasiraamu abasiibululwa. Wano tulina territory ziri Karamoja eyo. Abasiraamu bali bubi. Wallahi bannaku. Tebalina tebalya, tebalina tebambala. Mumbuulire abasiraamu be tulina wano mu ggwanga bannabyabufuzi. Ani yali agambye nti bisimillah tugendeko e Karamoja tulabe abasiraamu abali eyo. Balabikira mu mirimu gya bibiina byabwe. Si ku mirimu gya busiraamu. Wallahi abasiraamu muzuukuke. Yimirira ku MP yenna ng'agenda dipendinga dini y'obusiraamu. Waba tagenda gidipendinga totubuulira naawe. Kyati akati waliwo omuyaga Sulaiman oyo tayogerwako ani? Ani atayogerwako? Ogenda kumpa mmere. Nagendako olumu ku muzikiti okusaala. Babikola nnyo ebyo. Oyogera batayagala nga beetanga bakwata engato n'ejjuma ekyagenda maaso nga bagenda. Ntajja muwa transport. Takfirullah. Musiraamu ananiriza wali alabye engeri gye nzizeemu. Sina kyentya no natambulako okuva emuko n'abamanyiyo paka wake waffe ku bigere nga teri ntambula. Kati nja kiddamu kale ntambula enva e Kampala paka mu Karaji era ku bigere nga sina ntambula ku lwaki yayogedde ku bye twagala. Wa anna al-masajida lillah. Gino emizikiti gya Allah. Gino gya Allah. Bannange temukkirizibwa kwogereramu mu mizikiti okujjako nga ta Allah nembanga mukyaziza munnabyabufuzi yenna ku buzito bwe alina mmala tusuubiza tumuleeta mu nzira agenda tuwasinga abasiraamu. Ffe twagala kyaffe ng'abasiraamu. Where are we? Wallahi nze ndabye jo nabadde wali waffe nga ababyulo bazze ku muzikiti. Ababyulo statistics bazze ku ssomero. Nendaba ettiimu yonna nga buli linnya erivayo tekuli lya musiraamu. Where are we? Where are we? Abakulembeze ba busiraamu kyemmanyi mwe muli muno gwe muzikiti gw'amaanyi bwe mugenda wa pulezidenti nze mbeewuunya ko pulezidenti entende baziteera nnyo wasomera waggwe entende subhanallah entende
munobutawo bw'eddiini oba yasaluna omusolo mungi basale ku musolo akatabika yasaluna n'otuuka mu maaso ga pulezidenti nga tolina idea ino gyogenda mugamba. Nze mbeewuunya buli atuuka mu maaso ga pulezidenti we abagenda pulezidenti Museveni bawaana muwaane, abagenda wa pulezidenti Kyagulanyi bawaana muwaane, abagenda wa Ssaabasajja bawaana muwaane. Kyemugamba temwinayo mulina bagamba nti naye wano watambula bubi. Obanga togenda mugamba don't go there, kubanga agenda gamba n'abasiraamu babadde wano baŋŋambye bwe bati. Katono nnyo kubanga kimanyi katono wenjogerera owulira era kunjako na muzindaalo oddayo ku dduuka lyo. Genda ku dduuka lyo linda akadde kajja toliddamu kuliyimiriramu ebbanga lyonna. Umaru radiyallahu anhu yagamba anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, mbaka wa Allah yagamba al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, obusiraamu ye muntu okukakasa nti teri asinzibwa okuggyako Allah, wa anna muhammadan rasulallah, nombaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam mubaka wa Allah, wa tuqimu ssala, n'okuyimizawo ssala, wa tu'tu zaka, n'okutola zaka, wa tasuumu ramadana, n'okusiba ramadani, wa tuhajju lbaiti in istataa ilayhi sabila, n'okulambula ennyumba ya Allah okukola hijja bw'obanga olina obusobozi. Eyo definition ya busiraamu kukkiriza Allah nakukola mirimu gya ddiini. Kino temaliriza nakyo mu nsonyi management y'omuzikiti. Kino mulina okugenda nakyo kubanga kimanyi Allah wabanga mpadde omukisa guno guyinza obutakomawo lwaleero. Omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yalinga ayongera okunyumira ku busiraamu mu bufunze, definition gye baleeta abo walimu bagamba nti omusiraamu ye yennyini kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Awaayo okwagala kw'omutima gwe, okunyiiga kwe, enseko ze byonna nga bya Allah. Ekyewuunyisa mu basiraamu waliwo abaawaayo okwagala kwabwe eri NRM ng'ebasanyusa nnyo okusooka obusiraamu. Waliwo abaawaayo okwagala kwabwe eri NUP ng'ebasanyusa nnyo okusinga obusiraamu. Waliwo abaawaayo okwagala kwabwe eri obwakabaka, eri obwakyabazinga, eri Manchester United, eri Simanya Lesotho n'ebirala, ng'obusiraamu ku ye bujja luvannyuma kasakiri kyayagala kimala okujja. Tonnaba kubeera musiraamu kubanga ne mu Luzungu bagamba al-Islam, kitiibwa obusiraamu is the total submission to the will of Allah, kwe kwewaayo wenna eri okwagala kwa Allah. Wano wensinzira ogamba abasiraamu mwenna bw'obanga oli munnabyabufuzi twagala mu manifesto yo nga Islam first. Naye bali mu Kampala muneeno sirabanga nabo kamera yo neeraga nti gundi yasalidde wano n'okusala tebasaala. Bajja mu kadeka politics ne bambala engoye z'abasiraamu abo kokubira ebikonde. La ilaha illallah, okutegeera n'amagezi byetaaga omuntu n'awangala n'okubeera n'emirembe. Saba Allah nziramu atuwa okumanya n'okutegeera. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وأدمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.